ya buwangwa ya nnono ya ddiini ya Simba wamma gwe bali bakubangalo kubatwogera ku njoboobe. Kitange omulungi ow'embuga nzaani ayinza ogisinya nga nkwesimbyeko nti kkiriza nkube tinkulyange ku ttaka wadde bali obwedda bampana nti olenzi nga lwananidde mu mbula kawero. Kitange ddala ensonga endeesenga bwe nkugambe ya buwangwa ya nnono ya ddiini Simba ate nga njoboobe. Kitange ensonga mwanyi kubanga erimu n'omulamwa. Kitange omulungi kwolabira ettooke mu lusuku nti ligeze kitange eba nkondo kkiriza tusimbe enkondo wadde omumbejja ono yansinzeeko mwana gwe owoomerwa olugambo simba olukono. Tereera leka kusagaasaga ate siwaana atamwenya nteeka obbimanyi. Kitange omulungi bwe tutyo bwe twali tutambula n'ekyami kibiri oyo gw'olaba bw'atyo bwe yamwenyanga gwe mwenya bwenjogera ku mwenyanga omwenya bw'atyo kitange tuba tutambula n'omulungi ogw'olaba ne tujja tubaako gwe tusinkana. Kitange twasanga omwana omuwala twandigambye nti twasisinkana enzigibo naye bino wamma gwe bye bitono binasobola okwekkaanya wadde obudde bwalinga obukwata ku maaso. Kitange yalina amaaso nga gandege mu kiwanga nga galigita buligisi. Kitange yalina ensingo nga ya biseera. Yali wamba mpanvuyirivu otumwate twali twa nsumbi. Wamma gwe langi yali wakatakketakke nga bwamwenya amanya gajjako obunyango n'amatalabika atekulisha. Kitange omulungi twali tukyamwetegereza kyeveeva omukyala yali munene nga muwanvu wamma gwe nga wa kiwago. Kyava abuuza nti mmwe baani abatunuulira omwana w'omukulu mu tutyo? Ne muddamu mu ddoboozi eryali eggonvu ffe ate nga poomu ne mugamba nti ffe abasiimi. Kyava agamba nti mmwe abasiimye temusiimira mu kkubo? N'atugamba nti enzingu biri bye bikyo 11. Kitange mu guno omwezi gwennyini mu ddaaza lya 2019 ti mu luggya muno mulibaamu ensonga. N'agamba nti ffe mutuuka muno namubuuza nti twogera tutya? N'agamba nti bwe mutuuka walibaawo omwami alibaakubiriza olukiiko. Naye bino kitange byakwogerako ebitontono. Yagamba nti aliba n'ekyenyi kya luyiira bwe nakulengedde ne mmanya nti yekke. Kitange yagamba nti aliba n'ekirevu nga kya lutuula. Kitange bwe nakulabye ne ngamba nti yeggwe. Mazima. Yagamba nti taggwako kamwenyu ku matama. Kitange bwe nakutunuulidde ng'omwenyereketa mu bwoti nga wamma gwe n'obusuulumbi tebukuggwa ku ntanyeenya. Ne mmanya nti yono kitange yennyini gwakoonako. Naye ku bingi byayogeraga nti ye mwami aliba ayambadde ekkooti ezayambalwanga ab'omuluka. Bwe nagirabye ne mmanya terimulako kimu nti Ssenga Saala asalira abakuze omusango mu luggya nti mwe emmere yammwe eweddewo mutambule. Kitange n'atugamba nti alibeera ku mutala Namayumba Kaalo Madinisa aliyita Kasengera wenjogera kitange waali awannengera. Naye yayogera bino n'agamba nti mu luggya mulibaamu omuvubuka atambula awo. Gwe bw'oli mulaba omugamba bugambi nti Ssenga ow'ekyabakuza so so ow'ekyabadaaza. Kitange yayogera bingi n'agamba nti eriba ekutta omugamba yalijja n'atujja ku ggwagi. Kitange omulungi kkiriza nange tungire ku ngoye kubanga ezitali ntunge ziwubira ye abaffe owulira ebyo ate n'obuuza omulonda ensumba. Kkiriza bino ebigambo mboga anti bw'otagivaako oba onoofumba kibulirwa osusoosa nga kikuta. Kitange lwakisibyerekereza Ssenga w'ensonga najja nzija ku ggwagi. Ebigambo eby'omusinzi byoyogera mu luggya luno olw'okuba nti otembese bulungi ng'oyagala ngiteregge kubanga ogijuliza agisengeka. Ky'omubiri ankomba enziro ku mugongo. Wulira abeewange bwe mukuba engalo. Ssenga asengeka ensonga z'abaana ab'obuwala n'asenza abalenzi abatali ba kika kino. Sijja kusalirira lunywa lutakome aleme kuwerekera Tamale. Kansooke ndeete Ssenga njagala bannaye mutuule kaabirwa amatuze katu.